ono yazaalibwa Sembabule mu Mutima sub county. Ono enamba yeri 07 5 6 032 908. Mumuweereze message mpaka kuwulira bubi. Ono ayigiriza n'abaana abato obutujju ne girlfriend we akiwaako obujulizi. Museveni ne group ye na baina masters ne PhD lwaki abadde ku video yange jona bagambye bwe mulabye abadde guru ne mbagamba commandant ya commandinze ebintu byonna teyabadde mubali abasirikale bonna ne mbagamba yabadde oyo guy eyadde yesibya akakokolo kubayita kankiriho ulira amanya kankiriko nabagambye yabadde commandant abadde kuvira nti lero mbu ebintu bino na bitegeera atya bugenzo kera ku macha nga gwe nabagambye yo guy ali kulanka ki nabagambye jo ayabadde commanding ekintu kyonna yabadde ne mbagamba n'abasajja balina ekizibu kimu olwokuba nti bali mu occupation baddira abaana baabwe ne babaleta ba commanding ba senior citizens abali kulanka eza waggulu bugenzo okukyanga kye nabagambye kiri ki kankiriho lieutenant mujeria SFC naye ate alina amanya amalame kusifu ndowooza mugalabye alina amanya amalame kusifu ndowooza mugalabye ndowooza mugalabye alina amanya amalame kusifu nenga wa SFC jobe namaze okubagamba ebigambo bye ne mbagamba ekintu kino Salimu Sale yakitaddemu almost 4 billion Ugandan shillings. Agaba lumwe bakati anywa mazzi kigagano genyu. Nywa mazzi bagayita abundant. Tegali muwadde kintu kyonna. Bugenzo okucha monitor ekubye eki. Bugenzo okuchanga monitor ekubye eki. Ndi Salimu Sale spends billions to interrupt to disrupt Bobi Wine's rally in what? In a brew. Bugenzo okuchanga kyekiriko. Yiyo wamaze okusasula se nakole fujjoli nadde egundi nadda wane ruwero enamunkekera nefulanga taliwo mutaliwo tabitegera kumbe yamaze okusasula nembagamba nti the most dangerous human being mu Uganda gomutamanyi iye General Salimu Sale akandanaho sinawa information hola njagala kutesimu eno njagala kutesimu eno esimu eno mudakiika ngena mu dakiika 3 nga sinata information muli omwami ono byabagamba tusibule information kuba na information nyingi nabagambye nti omuntu asinga okubeera omubi era omukyamu ye Salimu Sale akandanaho tewali mulala wabula kana akavubuka ke mwala bajjo ku lw'omukaaga nga kakuba abantu eggulu bwe bamaze okukaprofilinga ne baleeta ebifaananyi byako ne famire yaako mu ssaawa nga 8 kaavuddeyo ne katandika okukola katemba ne katulaga nti ko kali Abu Dhabi era nga n'amannya ge boogera Kolebu simanya kankiruhu gaako gennyini naye si ke kaakubya abantu era kali mu kwewakana bwe mulaba mumanyi mukola ebintu birungi lwaki mwewakana kubanga of course omusajja yabadde akuba abantu yabadde akola omulimu omulungi era muvayo ne mu kamera ne mumuwaana era ne mukuba endulu ne mulaba ng'akoze omulimu gw'ettendo yabadde akuuma ggwanga yabadde akwasisa amateeka kaakati bwe bagamba nti bannangono ye musirikale yabadde akwasisa amateeka g'eggwanga eyabadde akolera eggwanga omulimu omulungi lwaki ovaayo ne weewakana lwaki oba ovaayo n'ogamba bannange sinze yakubye abantu kitegeeza bye mukola bikyamu yensonga lwaki oli mu kamera opalapalanya okuba endulu bwe muba mutulabako amatu mutuyita kapa gwolowooza ekikolwa ekyaliwo eggulu kyabeerawo ssaawa mmeka kyabeerawo essaawa 9 ogw'emisana okufuna tiketi ejja Dubai tekyetaaga yadde eddakiika kubanga muli mu gavumenti nimwe mulyo mu kintu okuva e Uganda okutuuka e Dubai batambulirawo essaawa 5 mu nnyonyi kwegamba gw'otuyita basiru bwe wamaze okukola ebikolobero ng'olaba akalyoka kususseeko midiya ekususseeko kwegwoka oflying ogende e Dubai otandika okufuulinga abantu bwe mba mutulabako amatu mutuyita mpusi lwaki tewalinnya n'ogenda e Kigali
Lwaki tewali nyene ugende Rwanda oba ekigali n'olya sente? Kubanga n'ekigali nayo gye wali. Lwaki si gye wagenze? Lwaki wali nnyo ogenda Dubai? Kati katulaga siyenze amanya geego oyo mwakute muntu mukyamu era siyenze nze ndi Dubai nkolera Abu Dhabi. Twagala tulage company yakutwala Abu Dhabi, tulage working permit yo, tulage company gy'okolera. Okitegeera? Tulage company gy'okolera, tulage company yakutwala Dubai. Okitegeera? Tulage working permit yo gy'okolera ke Dubai. Bali be musiruwaza bwemba mutulabako amatu tuyita pusi. Ebyo mugenda bifuulinga bali bamunya mu nsiko bannamu abali b'enkoola. Temugenda bisiruwaza banna Uganda. Akaliro kamususeko kati kali mu kamera katwasamira. Siyenze nye era oyo gwe mwalabye mulala. Bwe muba mumanyi mukola omulimu omulungi eri eggwanga, lwaki mubyewakana? Lwaki muba mubyewakana? Beera mubeera mu kamera nga muwaga. Abaana batireje babatireje ntuza bateera ntuza bita ntuza kukoraki kumula yeni mangu ni mukole bintu birungi nibishemezi hanga nibaha pride nibereka ngo mujaba mani mbwenu ni mukwasa mateka gihanga. Why are you denying it? Abwenki nono obyehakana. That is a good job. Mukoziro murumu murungi mubire ni mukuma businje bwensi mubire ni protecting the peace of Ugandans. So why are you denying your good jobs you are doing? Abwenki ni mubyehakana, abwenki ni mwehakana emirimo emirungi y'umuliyoni mukorera abanyayuganda. Why are you denying it? If you know that your fellow tribal mate oba nikole bakandu oba kanjero oba kabiki nimwe mukumanya kwaye no manyangwa bere nakoro umurimo murungi guru ari kutera abantu amahanda nenko ninkembwa. Abwenki no byehakana. You could be proud of that job. Ukabira no ba proud of that job of your fellow tribal mate. Wacha tegereza ukabiro li proud. Ukabiro no yimerero mu kamiro gira ni mumurebire. Akoziro mu rumo murungi. Akwasira mateka gihanga yaga kumaje. Why are you denying it? And you think that we are fools? Tujabashema. Kuruga Uganda kuza Dubai nchetaji ki? Nedachika. You can even kuchera Dubai or are Uganda. So don't fool people please. Kore biraka akaroka kurenga watembe nyonyi waza Dubai kandi imwe mwine sente sala ine sente na basano kufunira ticket eri kuza Bungereza in 1 minute. Wacha tegereza. So hati you want to fool us, nimwenda kutuconfusinga no kutufoolinga akuba murebera akaroka abarenga niwo tira abantu guru tihariho kubusa otatweta bashema. Kore no mayango li Dubai ni yorukora ndwendo twereke company ya kutwire Dubai, company yokora twereke na working permit yawe Dubai mureka kufoolinga abantu. You take the responsibility of your bad actions. Don't fool people. Ni twenda mu taking responsibility abikorwe bimuliyoni mukola abanyayuganda titukaenda mubiruke. Don't run out of your deeds please. Mutiruke bikorobere bimuliyoni mukola abanyayuganda. Mutiruka criminality y'imuliyoni mukola abanyayuganda. So you want to mweni mwenda kufutaza abanyayuganda, ni mwenda kubatere nko nikaba kuterembwa, ni mwenda kubakora kubi, ni mwenda kubatera masasi mukabita kumuraheze mutandike kujehakana. You think we are fools? You are responsible. You guys, you are going to pay. That's why we are profiling your families. Someone can say, hati ni muzakorachi. Umuramanye family yeye ni muzakorachi. Mukwano, you will know it in the future. You will know what we are going to do in the future. That profiling, you will know the use of that profiling in the future. You cannot know right now because you are the one in power, because you have each and every powers to do evil. But you will know the use of profiling your families in the future. That's why you will know the use of that. And you will know in the future. Just keep quiet and be in your peace. But that profiling is going to help some Ugandans in the future. Just keep quiet. Why are you coming and defending yourself? The guy was doing a great job and you are happy about that. Kuba kutera abantu mushemererwa, musheka, mutere nduru, mureba ngo bakora umurimo murungi. So if they saw that this fund was doing a great job to Uganda as a country and on Ugandans he was keeping peace, why are you denying the great job you are doing, please? Just own it very proudly. Be proud of it because it was good for you. Why are you denying it? That shows that you are doing evil. You also know that what you are doing on Ugandan is evil. That's why you are denying it right now. But my dear,
You are going to take the responsibility. You are going to take the consequences. You are going to face it with your families. In the future, you will pay. You will pay. We are assuring you guys.